abayimbi abasinga okuyimba mu ggwanga abayimba good music ate mukimanyi bulungi nnyo sitera kusonga wantu watali watuufu. Joyce Tedde namugoberera dda okuva ku Viola najja ng'atambula. Omanyi music omulungi alwawo okunyiikira mu mitima gy'abantu naye ate banyiikira mu mitima gy'abantu ate atuula mutavaamu. Kiki ekiriwo? Joyce Tedde ensalawo muteekamu omudidi gonna gwe bampadde gonna ogwa Sako gonna nagumutaddemu. Bandiisiza sente za Sako mbonye bunene sente za Sako naye nga Joyce Tedde agenda kubeera no ku Valentine era enteekateeka nnungi nnyo ate nga tusazeewo okulaba nga abagenda omuwerekerako first class. Nanta situka Juliana Kanyomozi yamaze n'asituka era batwogerera tasobodde kubeera wano ali mu practice. Mariam Ndagire, Jasmine, Irene Ntale ani oyo ayagala okukolako effujjo. Jasmine asazeeko Black Woman. Jasmine bonna abayimbi bagenda muwerekerako. Kyengezako okubategeeza nti tetulina mulimu gwonna tetulina show yonna ntongole kukola olunaku wabula Joyce Tedde. Betwogera ku bagenda okukola ku sound n'amataala, betwogera ku Phenol Records, omanya kikyogenda okufuna kola olunaku. Enteekateeka tugiggyeko engalo, twebaza ne ba bloggers ne ba Facebook, ba Twitter, Instagram, mwebale nnyo abapushinze Joyce Tedde okubanga essaawa zino ye muntu asinga okutreninga essaawa zino ku TikTok n'omusajja gwe bayita Famous. Bw'otaakole malala ogenda kuba muyimbi wa kabi, maze okukulagula, maze okukubira mu stamp, ogenda kubeera muyimbi wa tabu. Joyce Tedde ne Famous akayimba kaabwe akalungi ke kasinga okutrendinga essaawa zino. Jasmine, beautiful Jasmine, mwagala nnyo netafunika okumunoonya lutalo naye ye Jasmine omu ku bayimbi abasinga okuyimba obulungi agenda kwerekerako Omumbejja ayitawo ebintu byonna kiriya wali wonna. Jasmine akamu ku buyimba ndowooza akayimba akokubiri okukyasinza okunyumira kuba Joyce Tedde ye kolabo ya Jasmine ne Joyce Tedde era yakakozeemu akalango obumu kusinga okubeera obuwoomu ennyo. Enteekateeka tugiggyeko engalo. Tickets tuzitadde olwaleero wano ku Sheraton Gardens, tulina ku Papa's Makindye, tulina ne ku Judical Solution kigambo kya Lujumu Kintawaanya nawo weeziri naye nga olwaleero tuzitadde n'abagenda okugula ku Cricket kigambo Kintawaanya ekyo nakyo ababeera ku online Cricket bikoze bitya naye mugogolinga ne mugula ticket. Ndowooza buli kimu tukiggyeko engalo. Juliana Kanyomozi agenda kuyimba live nga bwebumanyi nti abayimbi okubeera mu press conference z'abayimbi bannaabwe oluusi bakaluubirirwa naye bye twabimanyira naye nga bagenda kuyimba live. Tebakoze bukoze drop. Buli akoze drop yasasuddwa era agenda kuyimba. Tetuli ku bino jangu enyimbireyo jangu oyite oba omuyimbi we bajja ku show afuna engoye kali Jasmine awo ayinza okuba nga yambadde obukadde nga bubiri olunaku lwa show kati tosobola kumugamba buga nti jangu oyimbe omale ovonyole bino ddeyo yawaka nedda. Konsati tugitaddemuko omudidi gwonna nga bwe gwavudde mu Sako bonye n'essente za Sako naye ndowooza kyekyo akazindiro ngenda kaddiza omukulu Henry omu ku ba TV presenter beesigwa okwekitiibwa talina malala talina machati yagenda okubeera omu ku ba official MC ne mwana mulenzi ayine omwana omuwala akola ku Senika TV erinnya lye Ntawaanya Kandesi Kalandesi gompita otya nga tuli bannange yobompita mba yo be bamu ku bagenda okubeera ku lunaku lwa show. Ndowooza bisigadde ka mbikwase Mr. Henry ensonga zitwale mu maaso oluvannyuma ate tuyite omukulu omugole w'olunaku lwa leero Joyce Tedde Black Man. Bannange n'abayimbi abagenda okuwerekera Joyce Tedde bangi abamubeera. Tulina mwana mulenzi manyiiko Jaka Bwana agenda kuva Tanzania ayimba akayimba kana kasinga okutweninga bakayita Didi ana ayinza okukayimbamu wano agenda kubeera era kuyingira mu ggwanga essaawa yonna. Omukolo eno concert ndowooza egenda kubeera emuzimu ku concert ezikyasinza okubeera
eziri ku mutindo ate zigenda okusinga okunyumira bannayuganda. Ku Valentine tubalinze 10,000, miliyoni 3 abantu 8, ate bw'oba oyagala kujja n'omwagala waawo ng'ogenda kutula ku ttebo abantu 2 ebeera miliyoni ya Uganda. Tiketi tuzitadde Mr. Henry kankuddiza akazindaalo.